Ruko wesigire omugambizi wa polisi ahabwa Kampala n'emyanya gyetooriire nagira ngu tiine omuntu weena obu bakwasire kuba aine akakwate n'okutahirira oku konka statements zaheerezebwe kwiha abantu abeerebire nagaabo nga kigambibwa abantu babiri abatanategeereka badde ku pikipiki number plate temanyiddwa bazze bavuga pikipiki eno era ne bawekereza poliisi yaffe ya Kensington amasasi abiri gano gakubye ku dinisa era bano ne beeyongera mu maaso n'okuvuga. Of course poliisi yagezezzaako okubawondera yabadde ku patrol y'emmotoka naye ne tutafuna mwagaanya bubakwasa engeri gye kiri nti babadde ku pikipiki naye nga baategeerekese nti babadde babiri era omu yabadde avuga piki omulala agambibwa okuba nti yakubye amasasi nga ye musaabaze. Esabiti ibiri enyuma Abanyambundu Honda nabo bakatahirira polisi ya Busiko mu Ruwero district omu kutandika kw'okwezi oku. Twagala obategeeza mu mbeera eno tewali musirikale waffe yalumiziddwa nga yebadde bitingana ku mikutu migatta abantu oba emmundu yonna eyabbiddwa. Tugenda kuba nga tweyongera okuba nti twongera amaanyi mu kulawuna ebitundu bye tutwala nga mwe tutadde n'okuba nti twongera amaanyi mu security ya police posts ne stations eziri mu Kampala n'emiriraano. Omuri Busiika batahiriire bakaba bari hagati y'abantu 6 na 7 kandi bakaragira bamaduuka kukingaho naho nikwe kwiba embundu aha polisi ya Busiika. So omuyigo weeguli ogw'okulaba nti abantu bano bakwatibwa nga tweyambisa kamera zaffe enkesi ne kamera ez'obwannannyini eziyinza okutuyamba okuba nti tumanya oba eno piki yabadde ne number plate n'endabika y'abantu bano bw'ebanga esobola okuba nti neemanyika naye ng'okunoonyereza ko kukyagenda mu maaso. Gasha kwa Damba Tadeo.